Olw'okunala Sabbiiti eweddewo Hussein Walusimbi emyaka 2 yeekumako omuliro mu ofiisi ya traffic Masaka olw'okukwata pikipiki ye ne bamusaba enguzi ate nga yali aludde ng'akolagana nabo omwali n'okulongoosa ku poliisi n'okufumbira abasibe emmere. Bamaze okweyiwako amafuta n'ajjayo obubiriiti bubiri n'abukwata bw'ati n'amugamba musajja mpa bajaaje yange kati omusajja tamunyeze owa traffic tamunyeze n'ajjayo obubiriiti n'ayeekoleeza. Ebyo kyaviirako poliisi ng'eyita mu mwogezi waayo Fred Enanga okwetonda olw'ekikolwa ekyaliwo. Tekyabamalidde avunaanyizibwa ku bikwekweto bya poliisi Edward Ochoom leero agenzeyo bukubirire mu kutuuka asoose kulambulanyiriza abasirikale n'oluvannyuma ne yeesogga akafubo n'abatwala ebyokulinda mu kitundu kino. Ono oluvannyuma ayogeddeko eri bannamawulire n'akasanga abasirikale bano abaaliko enviyo gye bakola egyakomekereza nga giviiriddeko Walugembe okweyokya bye bagenda okukangavulwa. Nayogedde abasirikale bange era kati nfunyeyo pikica manyi kiki ekibaddewo abasirikale abakoze ensonga definitely tugenda kukola action against them. Ochoom ategeeza nga bw'alabye nga kyetaagisa abasirikale abamu okuddizibwayo mu kutendeka nga kino kyakuyamba mu ngeri y'okukwasaganyamu emirimu gyabwe. Tugenda kubatwala ku koosi tulabe nga oba training tebadde nungi tubawe ate training. RDC w'e Masaka Herman Ssentongo agumiza bannamasaka nga bano bonna beenyigira mu kikolwa ekyo bagenda okukolwako. Era nze nkakasa bannamasaka nti okuuma okw'obulamu bwammwe n'ebintu byammwe kugenda kweyongera okulongooka. Bw'abakulembeze ba bodaboda e Masaka abeetayo mu lukiiko luno bategeeza nti addaaki batuuse ku nzikiriziganya ne poliisi. Ochoom bwe yeetonze n'abakakasa nga bw'agenda okukolagana n'abakulembeze e Masaka okulaba ng'obumu mu nkola y'emirimu buddawo. Twebaza nnyo IDP kyagenda okukola mu Masaka era ffenna tugenda kulinda. Era kitwongedde essuubi nti oba oyo asituse n'abaako ebigambo byatugamba kitwongedde essuubi okusinga bwe tubadde bulijjo nga tuli ku poliisi ab'ewansi.